Aimiko n'abandi abambaniza ku Chosen Generation nga kweno cyane tuba tudama biroto n'okuyiga ku topics endala eziri meja. Olwalungira kubanzira biroto bya matadde mu comment section nga tugenda kuba tutandika mangu nnyo. Mukama twagala okwebaza olwakadde kano ko tuwadde tukola omwoyo mutukuvu, omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera, omwoyo okubikulirwa jangu gwaba bikole biroto bino tutegeera amakulu gaabyo mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mukama yebazibe nnyo. Muntu kuvu yavuunula ebirota bimikwano fenga abana tetusobola kubanga era yabatuwadde obubaka. So leo tutandika mangu nnyo ne Mr. Nule Davis ndabako David Davis omukazi wa musajja agambye atya, praise God, naye buli lwendoota nga nzadde omwana nfiirwa nnyo ddala ssente ate nga nkiroota nnyo naddala nga nina plans zendiko kyokka nga ndoota nnyo nga nzadde naye abaana babeera bakaaba. Nule Davis oba ozaalooti abaana ndowooza n'omukyala Mukama ffe omulungi bazibe aloota nnyo ng'azadde omwana naye buli waloota ng'azadde omwana aba alina plans ne plans ezifa. Ate agambye aloota nnyo ng'abaana bakola ki? Bazadde bakaaba. Now ekyoto ekyokuzaala abaana nabagamba kiriko two ways. Osobola okuloota nga ekyoto kino kirungi nga opportunities zogenda okuba nga otuukako mukwano gwange, ate osobola okuloota ekirooto kino ekyokuzaala abaana nga kiriko side embi. Now regarding ku ky'abaana abakaaba bano olina okwegendereza mukwano gwange kubanga wali ojjeemu ku lubuto kasubire no mukyala wadde nga amanya ndabako ga musajja bw'obanga wali ojjeemu ku lubuto manya nti abaana babakaaba oba omwana oyo akaaba ogwo gwe musaayi mukwano gwange ogululuma buli woolaga. Kaini we yamala okutta muganda we Abel, Mukama ya Katonda yajja n'amugamba okoze ki? Omusaayi gwa muganda wo gunkaabirira. Yamugamba musaayi, yamugamba nti mpulira eddoboozi lya muganda wo nga linkabira. Yamugamba omusaayi, ayimukwano omusaayi gululuma. Omusaayi Bible egamba buli bulamu bwa buli kitonde kyonna buli muki? Buli mu musaayi. So bw'obanga ali ojjeemu ku lubuto mukwano gwange n'oba weenenya mu maaso ga Katonda kaabirira Mukama, kaabirira Mukama. Okay? Mukama Katonda akusonyiwe kubanga wali omusaayi obutalina musango. So muganda wange soka weekebere mu area eyo. Bw'obanga wali ojjeemu ku lubuto manya nti kino kye kikwetera okuba nga ofiirwa opportunities mu bulamu. Kikwetera okuba nga ofiirwa kubanga omusaayi guno guba gululuma ku bulamu bwo. So kiki tulina okuba nga okola? Kwesa omusaayi gwa Yesu. Omusaayi gwa Yesu gwogera birungi. Bible egamba omusaayi gwa Yesu gwogera birungi okusinga ogwa Abel okola ki? Ogululuma. Omusaayi gwa Yesu gwali so innocent. Yesu yali innocent bwe baamutta talina kibi kyonna kyali akoze, naye ate omusaayi gwe gwogera kisa. Ne bwe yali afa yagamba kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Abel yafa aluluma bazitira bwereere mpaka nakati. Naye omusaayi gwa Yesu gwo gusaba kisa. Omusaayi gwa Yesu gwo gwatula kisa kyereere. So kwesa omusaayi gwa Yesu mukwano gwange ate kabira Katonda ku nsonga eno kubanga wali ojjeemu ki? Ku lubuto. Abamu tewajja mu lubuto naye nga guwawa amagezi okubanga batta omuntu atalina musango oba guwa weerekera byonna bigendera awo. Nakato Shamimu agambye nze naloota nga nfunye dola nga nnyingi kitegeeza ki Musumba? Nakato Shamimu nakola video ekwatagana ku ssente ne dola nazoogerako ssente z'amawanga. Okay? So bw'oloota nga waliwo ssente z'ofunye kitegeeza mu kiseera ebisinga oba nga tewaliko kikyamu kituuse ku ssente ezo, ssente si bukadde biwanvu ebikwatagana ku ssente. Naye nakola video okuloota nga ofunye ssente oba nga onooze ssente ngeri yonna gy'oba olooseemu ssente. Nakola video ekwatagana ku nsonga eyo ojja kuba nga oginoonya mukwano gwange. Gy'omu ku video esinga okulabwa ndowooza muloota nnyo ssente naye nga ssente zikikira mu kisa oba nga tewali kikyamu kyonna kituuseeko, and most of the times bwe bibanga biri mu dollars kubeera mu kisa gw'amawanga. Okay? But ojja genda mu video eyo ojja kulaba details nnyingi nnyo. Oteeka mu YouTube channel okuloota ssente kitegeeza ki by Brother Steven, ojja kuba nga ofuna video eyo. Mukama yebazibe nnyo. Babula Uganda agambye naloota nga nzadde omwana nga mulamu bulungi naye nga talina bugoye. I dreamed it 2 times. Kuloota nga ozadde omwana nga alabika bulungi naye nga talina bugoye. Mukama Katonda bakulaga nti oba weetaaga obugabirizi. Nabagamba ekyoto ekyokuzaala omwana osobola okuloota nga ozadde omwana naye nga Mukama Katonda ayogera ku goolozo, ayogera ku byoli mukukolako gwe nga gwe omwana wa Katonda. So bw'oloota nga ozadde omwana nga tolina bugoye, Mukama akulaga nti tolina buki? Tolina bugabirizi. Kyolina okuba nga okola kulaba mukwano gwange nga osaba Mukama Katonda akuwe obugabirizi. Mukama waffe omulungi bazibe. Amu oluusi olina lubuto n'oloota ekirooto nga kino oba olina by'okolako naye ng'omutuufu olaba tolaba naye tolaba bugabirizi. Kyo kingi nga okaabira Katonda abe nga akuwe obugabirizi. Na osobola okuloota omwana ono nga omuzadde naye nga talina bugoye ng'ali mu mbeera mbi ng'olaba is very struggling
most of the times nawe oddayo ne weekebera ku nsonga eno y'okugyamu olubuto. Ensonga eno y'okugyamu olubuto birooto bingi nnyo biri complicated naye ofuna naye nga Mukama Katonda asonga ku kintu kyekimu. Waliwo yaloota ng'alina omwana amukutte mu kiveera, talina bugoye mu kifo ky'obugoye ng'amukutte mu kiveera kino akaveera ka green ke baguliramu ebintu nga mwakwatidde omwana naye nga mu butuufu embeera gy'alimu si nnungi, agenda na kufa. Mukama yeebazibwe. Ebiseera ebisinga bw'olaba omwana abonaabona omuto mu kirooto ng'aluggyeemu ku lubuto, ddayo kaabirire Katonda mukwano gwange. Okay? John Bosco Kyanzi agambye, how about your husband dreaming when you are pregnant and it's for twins? John Bosco mukazi musajja ndoza mukozesa amanya g'ababba bamwe, which is okay. Agambye ate okulota nga bbaawo akuloose nga oli lubuto naye ng'olubuto lwa balongo. Now ebyo temu bibeera very very direct, ogenda kubanga ozaala abalongo nga Mukama Katonda kyakusongerako, but most of the times ekyoto ekyabalongo kitambulirako double blessing, omukisa ogwa double. Katonda amanyi ogaba omukisa ng'ate gwa double. Okay? Ku buli kintu akitani kyakubbako Mukama n'akuwamu double, n'akuddiza emirundi emeka? 2. So it is two way. Ojja kulaba video gye nakola okulota ng'ozadde omwana, and number 2 okulota abaana. Alaba video ezo 2 sina bizifaanaganyamu, zijja kuyamba nnyo kubanga otegeera amakulu g'ekyoto ky'abaana. Okay? Fatuma agambye, praise God brother, I want to explain me about this dream. I was wearing the gown in white color and white shoes. I was passing through water. That water was divided by 2, but dirty and clean. What does it mean? Thank you. Mukama ibazbe. Safi yalusinga ambadde gawuni njeru nenga alina waita nenga waliwo amazzi geyawuddemu ga birungi ebiri, wabaddewo amalungi wabaddewo n'amakyamu, nenga ambadde gawuni enjeru. Most of the times gawuni enjeru ekikira ekyambalo kye ekyobutuukirivu, ekikira ekyambalo kye kyaki ekyobutuukirivu, oluusi ekikira amafuta g'ogenda mu ki mu bugole, ogenda mu mbaga. Okay? Kati amazzi amakyafu gakikira ekibi, amazzi amayonjo gakikirira obutuukirivu. So Mukama Katonda aba akulaga, so you choose carefully. Byonna biri mu maaso go, ekibi n'ekirungi byonna biri biki mu maaso go. It's up to you okubanga osalawo n'olonda buki, n'olonda bulungi. So bw'obanga waluuse nga watambuliddeko mazzi amakyafu, Mukama bakulaga nti otambulira mu kibi, waliwo ekibi ekigenda okukyafuwaza ekyambalo kyekyo kyeru. Tosobola kuyita na kyambalo kyeru n'oyita mazzi makyafu, kiba kigenda kuddugala. Simanyi bannange bannakyoze ebyambalo byabwe bifaanana bitya, ebyobugole Yesu byabowa ekikeeto bakkiriza Mukama waffe Yesu mwafuna ekyambalo eky'obugole. So simanyi bwe muyimiridde mikwano, naye ng'olina okuba ng'oyambadde ekyambalo ky'ekyobugole. Kawasa agenda okujja ng'olina ekyambalo ky'ekyobugole ng'ate n'amafuta ogayina. Mukama yeebazibwe. Si kudduka mu kaseera kali akasembayo ng'onoonya amafuta gena okudda ng'oluggi balugaddewo. So mukwano gwange, be very careful with the decisions you're making kubanga za affecting obulokozi bwo. And number 2, obanga oli mu biro bya kufumbirwa n'otekyoto nga kino Mukama Katonda era baakulaga, mukwano gwange, be very careful. Ekibi kiba kiri awo kumpi okwagala okubanga kikusuuza amafuta gano koba oyingiddemu. Mukama yeebazibwe nnyo. Bw'obanga oli mpya mukwano gwange bagiyita Chosen Generation, subscribing okonekade selecting all. Wona kikola ekyo buli natekanga bweti video ojja kubanga ofuna notification. Teka video almost buli lunaku without failure. Olw'ekisa kya Katonda. So bw'obanga osobodde mukwano gwange subscribing kona kade, njaba some liking message eno mujaliking kona kalaiki ako genda kuyamba okubanga kagisharinga kagitambuza sharing videos zaffe ze tukola, sharingira abantu abalala nabo bayige bintu bingi byetogera kuwa n'abantu nga tebabimanyi. Naye bita birooto, mu birooto mulimu messages nyingi nnyo byetwogerako ng'abantu beetaaga okubanga babiyiga. So tosanye ku missing out ne family yonna. Namatovu Shani agambye, what about dreaming when you pregnant? Kwetanga oli lubuto kitegeeza ki? Now nakola video ekwatagana ku lubuto, ebintu ebyobuuza biba biwanvu. Kati ebyolubuto nakola video mpanvu ekwatagana ku lubuto nga njogera ku mbuto zokka. So magezi genyinza okuwa sita wange Namatovu kugenda kola video gye nakola ekwatagana ku mbuto, nzo kutasobola kumala dakika 15 nga ze namala olwabiri nga njogera ku video emu yokka. So ebyembuto birimu bingi. Olubuto walusanze otya, otanga oli lubuto, what happened ng'oli lubuto, lwabadde lwani? So nayogera ebintu bingi ebikwatagana ku mbuto, but most of the times okukiyita kungulu otanga oli lubuto kitegeeza waliwo Mukama Katonda kyabagenda okukola. Okay? And sometimes osobola okubeera ekibi. Bible egamba zibasanze abalisangibwa nga balina embuto n'abakyakola ki n'abakyayonsa. Balina embuto zijja kuba mbuto za kibi, abakyayonsa bajja baba bakyayonsa bibi. Okay? So mukwano gwange ekyolubuto kiwanvu mukone, but most of the times wabeera Mukama Katonda kyabagenda okukola nga you are expecting omukazi w'olubuto bw'omulaba
obera katina kyabagenda okukola mu bulamu obwo, but I'll refer you to that video ejja kubange kwa details kusana ekyo kyonga bekyadde kikola ki okyabadde kifaanana. Mukama yebazibe nnyo. Ono mise Goreti asiimwe. Me I got a dream that I have delivered a baby, but now uliza bulungi wano. Since I forgot yafuna ekyoto, me I got a dream that I had delivered a baby, but in that dream the baby was looking like a cat. Ulira, and I was pregnant by that time. Sasa agambye yalote ekiroto nga ali lubuto naye nga nazaala omwana kiroto ekyo naye nga omwana oyo yalinga kapa. Ate sister yali lubuto mu buliwo. Now katuuliza bulungi wano. Surely I delivered a good baby, but after a few months the baby got sick and the doctor told me that she was born with heart failure and she died after 2 years. Nti omwana ono gwe yazaala yali mwana ng'alabika bulungi. Waite emyezi mitono omwana bamudiagonizinga tatali mu obulwadde bw'omutima. Agenda otuuka ku myaka 2 n'agenda. Naye ng'asooka kufuna kirooto ng'azadde omwana naye ng'omwana alinga kapa. Okiraba? So mukwano gwange lino ddogo probably ku mwana ono baamuloga bulozi. Okay? Baamuloga buki? Baamuloga bulozi ensonga lwaki omuzaala nga olaba alinga kapa. Bino byonna ebirwadde bya followinga byava ku ddogo eryo. So ebirooto kintu kikulu nnyo mukwano gwange. Era gwaloota ebirooto n'obireka awo ojja kwesanga ofunye obuzibu. Naye twebaza Katonda kubanga ebirooto tubiyigiriziddwa. So bw'oloota ebintu byonna ebireetinga ku kapa, nakola video ekwatagana ku kapa, osogenda n'ogiraba n'ongera okubanga obikkolebwa ku birooto bino. Emugano tolinda kumala kuloota birooto n'olyoka odduka ng'onoonya amakulu gaakyo. Wano tuyigiriza ku birooto ebiwererako ddala. Beera wano oyiga video zitambula ku video zisi zonna zirabe. Kitwala obudde bungi okukolera content okusinga gw'okumulaba. So laba video zonna ozitegeere bulungi nnyo so that obaako bitono nnyo by'otamanyi. Yekanga ebintu byonna bisinga bitegeedde so okuyamba kanisa yo, so okuyamba baganda bo, so okuyambako abantu bangi boweereza nabo obanga otegedde obubaka Mukama Katonda babuwadde. Kati laba sister afe wano ekyoto kino teyakitegeera, singa yakitegeera notawo yandirwanya n'aluwangula. Mukama waffe omulungi yebazibe nnyo. Stephanie agambye, what does it mean to dream when your brother is riding a bicycle but when it's very bad, so disorganized, and he was telling me to sit on it and I refused. I told him over to go border, then he drove away and I woke up. Thank you. So Stephanie agambye nti yaloota nga ali muganda wavuga akagaali nga kalabika bubi, kali disorganized, namugamba tuula kagaali akali disorganized akalabika bubi, sigenda kutula kagaaliko, namugamba batugule boda. Oli ye navuga olugaali lwe nakola ki n'agenda. Nzoba nakola video ekwatagana, yes nakola video ekwatagana ku bugaali. Nzomulaba nti almost buli kintu kyonna nakiddamu dda. Video ekwatagana ku bugaali nagikola and I explained very well about it. Naye ekyoto kino kitegeeza ki? So mukwano gwange Stephanie, Mukama Katonda akulaga muganda wo ono ojja kulaba mu bulamu bwe nga mulimu amagenda ga kustruglinga. Nga bwe nanyonyola mu video ekwatagana ku bugaali nti kagaali kali presentinga magenda ga kustruglinga, olaba obeera kagaali yasinga okulafuubana mu bantu abali mu kkubo. Kamaanyi ga kifuba kola kikutawaana buki? Kutawaana butawaanyi. So omulabe sitaani yagala kubanga naye akutwala magenda ge gamu, ensonga lwaki yagamba buukira nawe erikola ki? Linnya. So you have to be very careful. Sometimes kiyinza okubeera ku decisions ogenda okubanga okola, oluusi ogenda partner, you going to partner with that person, mwine mugenda okolako, yokanga nawe kwenyini oyingidde mu kitimba kyekimu. Naye nga ekyoto kino kipointinga kuba nti nawe ogenda kubanga ofuna amagenda ge gamu n'ago, gaba amagenda ga kubonaabona, ga kutawaana, amagenda ga ki ga kagaali. Budde naafu wagaana okkalinnya, wagaana okkabuukira. So obanga olina kye bali obuuza Mukama kwatagana ku muganda wo oba mwine mugenda okukola, Katonda akulaga nti waliwo okulafuubana mu nnyumba y'ewammwe, naye gwe Mukama Katonda akwawudde. Kyolina okubanga okola kunyumira ne Katonda, Mukama Katonda agenda kublessinga. Yagaba omukisa ogutaliko buki? Ogutaliko buyinike, ajja kutandika naawe kennyini but muganda omuteke maaso ga Katonda. Amagenda gali very disorganized, ngira balaba akagaali ate era gakola ki? Gakulafuubana. Gakulafuubana ne kasita gwe yaleeta amagezi g'okugula piki wooli, mujja kufuna amagenda malungi okuyita mu ssaala mu linnya erya Yesu. Tugende kuwono Rashida Mumbejja agambye ate okuloota president w'eggwanga nga muli wamu nga mulina we muli nga muteeseza eggwanga ate nga toli munnabyabufuzi. Ndoota nnyo President Museveni nga tuteeseza eggwanga. Now President Museveni abagamba ebiseera bisinga akikira Mukama. Most of the times president bakikira Mukama. Nojje kuba bali president abali ababinga bayitira president nsosyo.
itira those presidents abedda abali so crucial abali so togere nti abali so kulunga bakambwe nnyo nga bazibu president yabo ne kati nga president Museveni bana isagala kudda mu ate nja kuvuna kiroto ebise bisinga kikira mukama babulota yakikira mukama so olaba ngoli naye mutesize gwanga babiri nga bayogera mu kitabo kya Isaiah nti kale jangu tukole ki tese babiri kale jangu tuwoze babiri so mukama kanda bakola ebintu kunsi kuna akola naffe abantu ayogera naffe tusaba ni twegayirira for those things to happen okay so kati bolota ngoli ne president muli mukutesa wali president omujjawo notekawo mukama naye nti mukama katonda ayagala mutese wamu ayagala kukola naye mukama katonda atayagala kukola yekka mukama katonda ayagala eva kolagana n'abache n'abantu kyobola bwe yalagina okuzikiriza Sodomu yasoka kuyita kwa Ibrahim ne basoka ne bateesa Ibrahim ne yegayira mpaka ku muntu asembayo Luti bwatu bakola ki batasibwa ku mulembe gwa Nuwa kyekimu yayitire wa Nuwa n'azimba ekyombo okumala emyaka mingi Nuwa n'akola ki n'atasibwa so mukama katonda balina kyagenda okukola kuno ku nsi akolagana naki n'abantu olw'ensonga nti ensi mukama bwe yagitonda yagikwasa abantu n'abagamba bafuge n'abo amaanyi n'obuyinza eri ensi eno kati abantu bate bakolaganye ne katonda tasobola kukola lwaki kubanga ensi yagikwasa abantu wabo abantu tebagikwasa Adamu n'agikwasa Sitaani so kati mukama tulina kuyita mu itendozo kitegedde mukwano gwange no misani God is grace agambye ate okulotanga omwana gwoyina ng'akaaba ekyoto eky'omwana okubanga akaaba gwolina is very complicated olina okuddayo obuuze mukama katonda whether issue ekwatagana ku mwana ekwatagana ku bulokozi bwo sometimes okulotanga omwana akaaba naye nga kikwatagana ku bulokozi bwo gwe nga gwe okay obulokozi omwana gwe wafuna Yesu omwana gwe receiving obulokozi tebitambula bulungi ng'otambula mu kibi tonoonya mukama ng'olyawo bwotyo okay ng'omwana wa struggling oba omuntu kuvunga ali munda mu gwakola ki asinda Bible tugamba do not grieve the Holy Spirit sometimes kizo okubeera nga kiri ku mwana wo direct oba oli story wo oli walako omwana wamuleka oba Uganda olina gye wamuleka nga mutuufu tali mu mbeera nnungi so ddayo n'obuuza mukama ku kirooto ekyo mukama nayongera okubanga kubikkulira kuba kati wano kyotugambeko just mwana nga akaaba tetumanya ekirooto kyonna buwanvu bwakyo so ddayo n'obuuza mukama katonda lwaki omwana wange akaaba mukama ajja kubikula if there is any problem oba waliwo ekibi kyonna ekitannaba kwenenyezebwa mukama katonda ajja kubakola ki akulaga ati omwana wa akaaba oba kikwatagana ku mwana wajja kutama ku ekyoto ekirala otegeere exactly ku bibiri ki kyategeeza okay kawe ni mugisha Misha kawe nagambia atya Brother Stephen, what does it mean to dream bees surrounding you? Bees not be so mugisha we nagambye nti kitegeeza kyo kulotanga enjuki nga zikwetoolodde omanye dda bwetwalabanga enjuki nga tugamba nti omugenyi agenda kukola ki omugenyi agenda kujja abatabeerako mu kyalo bye temubimanyi mukama yeebazibwe nga tugamba nti omugenyi agenda kujja lwaki kubanga twali tulabye enjuki Yesu yeebazibwe omulungi nawe enjuki mu nsi ey'omwoyo kwetanga weetooloddwa enjuki zino enjuki eziba zikuswamizeeko manya mukwano gwange nti ekyo gibeera myoyo mibi ate mingi ono bwe tuyita omwoyo gwa namuzinda nawe omwoyo guno kyegukola guleeta ebizibu bingi omulundi gumu nga olaba enjuki weesa okukuluma almost every part at the same time so guno omwoyo gwa namuzinda guleeta ebizibu bingi n'ofuna ebizibu bingi omulundi gumu osanga omuntu afunye accident n'osanga batutte ebintu bye n'osanga nga afiriddwa omwana n'osanga afunye ebizibu bingi afunye financial setbacks ssente bwe bugenze olw'ebizibu ebingi byaffe so afunye ebizibu bingi omulundi gumu so guno omwoyo gwa namuzinda olina ogukuba Bayibuli ekugamba banaakulumanga mu kkubo limu onaabasaasanyanga amakubo 7 ziyinza okugira mu kkubo limu naye osobola okusaasanya emizimu egyo amakubo 7 ne gisikataringibwa okay so pray against it gikasukemu omwoyo wa confusion ne gisikataringe amakubo 7 mulina okuyiga okulwa n'olutalo Justin Suya agambye my sister ali lubuto lwayitako 1 month kyokka yaloose nga embwa emuyita magulu emirundi 3 emuyita magulu emirundi 3 oba yaloote emirundi 3 Safi Justin Suya agambye sister wali lubuto lwayitako omwezi mulamba kyategeeza nti omwana yatuuka okuzaalibwa naye tannaba kumuzaala kyokka yaloose nga embwa emuyita mu magulu emirundi 3 naye mukwano gwange embwa emuyita mu magulu eby'eddogo embwa etambulirako eva almost ebintu bibiri etambulirako eddogo oluusi etambulirako omwoyo gw'okwaka embwa yakola vidiyo ekwatagana ku mbwa okuloota embwa kitegeeza ki by Brother Steve osobola okuba nga ogenda n'olaba vidiyo eyo mukwano gwange ejja kuba nga ekwegereza bingi nga bagambye nti almost ebintu ebisinga nze mbidiscussingako ebintu byetuloota ebyenjawulo nze mbidiscussingako kati n'embwa nagyogerako okay mulimu amakulu mangi nnyo mu kyoto kino ekyembwa but for this one ndino ddogo erimulemeseza okuba nga azaala omuntu okuyitako ennyo n'ebbanga kyalina okuba nga akola bw'atanaba kuloka obulamu bwabwe eri Yesu ekirala
mukube eddogo wala 23 eddogo eri Isirairi saa 5:17 tekya kwanza siwe seda je muli kigenda kulaba miki mukisaluka 10:19 mukama wada mayino wizo kulinya 15 nja bizo kusagwa na buli manyi ga muwite wali kigendo bakolobi nakatono so no mata mukama katonda kikyalaze obwanguzi eva buli kusaidia fenega manyi ga kizikiza lino ddogo imeta kubanga mu dismantlinga omuntu ona azaale nonye deliverance wano wali obusibe as soon as possible anamisani edobozi ni Lydia. Okay, let's go. Agambye, hello brother Steven, hope this finds you well. Banange ndota nyonga ndi never celebrities nga Chameleone, Bebe Cool and many others when attacking me in my dreams. Na ye recently I was in a dream with Chameleone and it seemed like I was in a relationship trying to show him how to do things, but he was refusing my advice and irritated by me. Unatanyi ba celebrities ndoza ndikola video kwatagana ku ba celebrities bensi tuna ba celebrities aba gospel no tuna ne ba celebrities abensi kati waliwo enjawulo y'amaanyi. Okay, omuloko yete tuuliza music wansi olw'ensonga nti abantu abamukola si balokole ntunire that naye ebintu ebateekamu bityo kwa nti tusobola keepinga miyo jaffe mu mbeera gye twagala gibeeremu olw'ensonga mulaba engeri gye bakola music waabwe engeri gye bazinamu ebintu bye bayimba mulimu okwaka mulimu ki kugamba basanyusa nsi. So when you find yourself ng'olina abantu nga bano mukama katonda abatakulaga nti bantu abo is the problem abakulaga nti oluusi waliwo ebintu mu bulamu bwo beetaaga okubanga weeyawulako ebintu by'ensi beetaaga okubanga Bible etugaana okujoininga like world parties n'ebirala bingi nnyo. So weetaaga okubanga weeyawulako weeyawulira ddala buli muntu yenna yakkiriza mukama waffe Yesu wayawulibwa tetuli bantu bansi. Yesu yatusabira n'agamba atulese muno mu nsi naye tetuli banki tetuli bantu bansi eno we are visitors tuli batuuze ba bakabaka bwa Katonda we are here for very short time tetulina kumaliwa bintu bino bya so kebera ebintu ebikyali mu bulamu obwo mukwano gwange kebera nga music shows byokyalaba bamulabe ebintu tunga wrestling mulabe ebintu tunga ki kuleja ka wrestling mubi nja kukitegeera nti mubi. Okay, amulaba usops buli mu love scenes na bichogendo vango yambadde okwaka mula music bazina bakola batya omwoyo goyambala kuba mulala nnyo wano. Okay, so wale ebintu birina okubanga weeyawulako mukwano gwange relationship zolimu ne bano ba celebrities bensi biraga ebintu byensi byoli connected nabyo weeyawule mukwano gwe ku bintu bino. Okay, be holy as your father in heaven is holy. Yesu bwe yatugamba ndoza Matayo 5:8. Nakajigo Anet agambye, hi brother Steven, I had a dream sometime back when my girl is dead and there I saw 2 dead bodies, but then the other body resurrected and it had fire scars cause he had died of fire. 2 bodies, one for my girl and one for a man. Neta mwala wenga afudde nyate nga kuliko n'omulala afiiriddeko naye toli ye n'azuukira. Kakati mwala we yafa naye ndowooza bafa muliro bano. Omusajja yaliko scars oba enkovu nga za muliro ndowooza ye n'azuukira. Mukwano gwange ekyoto kino kiba kibi. Otanga mwala wafudde omuti nanga afudde most of the times ebera takubira mu gwa kufa and mukama katonda akulaga the cause obuzo bugenda okuva nzo kubanga genda kuva ku muliro. I don't know whether be school whether waka whether chi. So what you need to do, you need to rebuke this spirit of death. Kuno moyo gwokufa ino gukuba nabagambe egejo ino kwanga okuba moyo gwokufa kubirako ne backfire kwa sometimes muli gusobola okujja omuntu nasigaza enkovu z'omuli omumali tezirabika bulungi zono nazideforming omuntu yenna. So kubirako omwoyo gwa backfire ku omwoyo gwokufa nawe kenyini you pray against backfire on yourself. Okay, ne family yonna fine enojonga muki musayi gwa Yesu kasubire bamusabira. Zoe Local Poultry Farm Helena DCEO okagamba atya I dreamt when I was in I dreamt when me young sister when my young sister has given birth, yet she is still at school now, and the most embarrassing thing is that she was sleeping on my mother's bed, and on that bed I always dream when the guy I love is sleeping on it.
kyokka it's my parents' bed, they are sleeping on now. I always dream this after and always after this dream, okay, the relationship always start disturbing. Okay, nze kyo mukide nnyo sister fe yalo senga muganda wakyasoma nga azadde yazadde omwana tomwamwana akyasoma nga azadde omwana nti ekyabadde kisinga okuswaza nga ate beebase ku buliri bwa mami waabwe, n'agamba naye akiroota nnyo ekyoto kyo nga beebase ku buliri bwa mami waabwe ate bwe basulako eri mami bwasulako ennaku zino, ate era agambye nti buli waloota ekyoto kino baba nga ali mu relationship yonna etandika okuba nga ekola ki eyuugayuuga, tandika okufuna issues nga tezivudde ku ye wabula nga zivudde ku ki ku kyoto kifaananako bwe kiti. Nawo olina okutegeera Mukama Katonda alaga nti waliwo ekintu ekibagoba mu famire ye wammwe, omu ku omu mwenna mukomekerere ng'abazadde bammwe. Waliwo ekintu nga kiva mu layini y'abazadde bammwe ate olaba sisita wo n'okuzaala ng'akyasoma and this bw'otaba tokisabidde ojja kusanga nga kituukiridde. Okay, nga kituukiridde ojja kulaba nga oluusi afunye olubuto, oluusi abadde muntu ayagala ennyo okusoma ojja sanga afunye olubuto, akoze ensobi afunye olubuto ate byonna bifiira awo. So waliwo ekintu ekibagoba nga kiva mu famire kijja kibalondoola kyokulaba nga nawe oloota weebase ku buliri buno osanga relationship efudde, ate olaba ne sister we yafunye olubuto ng'ali mu ssomero ate nga yeebase era ku buliri bwemu obwa mami we. Okay, so awo ku buliri bwa mami awo n'ebino ebijja bigoberera kulaga nti waliwo ekijja kibalondola naye nga kiva ku sayidi ya mami wo. Kati olina okuba nga okola weeyawula obuuze Katonda exactly kiki nekikola ki ekitulondoola kigenda okuba nga kibakwata mwenna, gwekikwata kikuba relationship ono emisomo kigenda kugikuba mwenna mukomekerere nga muli kyekimu uniformity nkalondoozo ono. So ono kalondoozo omukuba naye olina okutegeera exactly, olina okuba nga otegeera exactly kiki kino ekibalondoola. Mukama Katonda musabe weeyawuleko akikubikulire olwa n'otalugina kuba nga owangula mukwano gwange. Don't neglect this mukwano gwange, ebona akiwangula you win for everyone, nabo kiwangulidde buli muntu yenna and kijja kuba kirungi nnyo okuba nga okikola. Okay, atwalire Monique agambye praise God brother Stephen, mine is a bit different but I wish to be helped too. I dreamt when my eldest daughter 10 years now when she was pregnant and in the dream I was crying over her. What does it mean? Ono staff agambye yalose ekirooto nga omwana we ya myaka 10 sawa zino, agambye amulose nga ali lubuto naye nga mami wafona akaaba okufa, mami w'omwana nga akaaba lwaki omwana ono afunye olubuto. So ekyo kiraga nti waliwo ekiswala ekigenda okuba kijja kumwalawo and most of the times these dreams are very direct. Myaka gino myaka 10 omwana abeera ng'omuto naye muganda wange ensi gye ttambulamu ennaku zino abaana bamanyi ebintu byetayiza nakkiriza nti babimanyi, ate abaana bakemebwa from the very early stage. Bwana bungi bufuna embuto ku myaka 12. So Mukama akubuulira nga bukyali oyimirire osazeemu ekiswalo kino ku muwala wo kireme kumubaako. Okay, most of the times nakola video ekwatagana ku mbuto nenkyogera nti waloota omwana wo ng'ali mu ssomero n'olota nga afunye olubuto, most of the times very direct dream, waliwo ekiswalo kiba kigenda okujja ku muwala wo. So cancel this dream, kisazeemu omwana ono muteeke musaayi gwa Yesu, musabire mubuulirire nga bukyali. Okay, naye musabire nnyo maaso ga Katonda. Abalina abawala bannange abavubuka basabire nnyo stage yakubanga muinvestinga nnyo musaala eri abaana bammwe. Okay, Zuma Namulondo agambye I dreamt when we are having a baby with my boyfriend. Okay, I was the one caring for the baby and he came to me and said, even you carry the baby, and he came with a ring to put on my hand and a fruit and put on my mouth, and I eaten it. Yet we separated, but he called me and apologized. But for me, I'm not in Uganda, but I always dream him helping me, giving me money. Zuma Namulondo yaloota nga ye ne boyfriend we ndowooza bwe yalokoka n'amuleka nga balina omwana, sister fe ng'alabirira mwana, ne bajja ne bamuteekako empeta ne bamuwa ku kibala n'alyako mu kamwa ke. Agambye naye baayawukana, naye ate omuvubuka ajja ne yeetonda naye agamba nze siri Uganda. In other words, eno relationship biddamu ogiteeke maaso ga Katonda ogisabire. Mukama Katonda ayinza okuba nga ayagala kuddamu bagatta
naye togenda mu bufumbo obukyamu nkawundo kakuli Denisa. Okay, mukama kana bayina kyayogera just in case wetufunye chance kuddamu kama ina kyayogera na confirming anti yoyo genda makuba matuufu todda mbiri ya boyfriend girlfriend. So kile kyoto kitwalinga like sijagamba just a confirmation but kitwale maaso ga Katonda okisabira mukama Katonda kyayogera ku nsonga eno ku mukulu ono yandibanga mukama Katonda agala kuddamu bukola ki bagatta bitegerekeka. So jiteke maaso ga Katonda gisabire, don't just for this dream kiddamu, don't for just this dream so nakubanga kyava mu ndowooza but just in case kitwale maaso ga Katonda okisabire. Okay, sabire kusabira jiteke maaso ga Katonda kubanga kirima amakulu mangi. Helena Habru agambye ati mukama yibazibenze naloota nzadde omwana naye omwana alabika bubi. Safi yaloota omwana nazadde omwana nengo omwana akola ki omwana alabika bubi. Kubanga toli lubuto nte kyoto nga kino osobola kubanga mukwano gwange mukama yogera ku bulokozi bwo. Okay, so ekyo omwana nze nkyogerako kazi okubanga alaga ku bulokozi bwo nga mutuufu tebikola ki tebitambula bulungi tebigatta. So waliwo olusi ekibi kyotandaba kwenenya omutuufu omwana wo gwe wafuna ono Yesu nga mutuufu alabika bubi saijjo nga tomulabiridde buki tomulabiridde bulungi. And most of the times okuzaala omwana nga alabika bubi kibeera kyana kya mwoyo, kibeera kyana kibi. Okay, kibeera kyana kibi so kize ekyoto kyona wekiba kifaananyi nga nebyana bisibeera byana bya mwoyo bino biri kubonebwa bwa style talika bulungi. So take maaso Katonda kisabire omuntu kuvaja make everything very open to you otegeere ate nebirooto ebirala by'ojjoloota ebiddirira bijja bikulaga biba pointinga babijira mu direction yo boso okutegeera nti kino mukama Katonda kyayogerako. So kiteke maaso Katonda kisabire olabe ekyoto kyakidde okutamufuna ku mwana obo tegeera kino kyana kiveri sitaani oba mukama Katonda yayogera ku bulokozi bwonna okindi bawe kibeeranula mutuufu nga engeri gy'otambulamu olusi kyennungi. Okay, kirabo gift agambye nze these days I dream that I have produced triplets, one boy and two girls. What does it mean? Triplets is a blessing, mukisa, abundant blessings. Nakyogerako mu video gye nakole kwatagana ku kuzaala muzazi abaana basuka mu most of the times kuba kutuukiriza goals zo mu bulamu. Okay, so Jojo Wins agambye praise the Lord brother, I always dream seeing children around 3 years up to 15 years praying with them, other kids drinking alcohol, others having pins in the nose, yet they are boys. Sometimes I always dream hiding them to strangers, running with them in the bush while some people are looking at us. What does it mean? So ekyo kitegedde bulungi bwekibanga obadde olina abaana ogambye abaana ba myaka 3 myaka 5 ng'ozanya nabo nga bali mu kunywa mwenge, oli mu kuzanya nabo bali mu kunywa mwenge, balina bipini mu nnyindo, nti olumu oloota obakweka eri abantu, running with them in the bush. Mukama yeebazibwe. Bw'obanga toli muntu apatinga n'abantu b'ensi kino kiba kyakwegayirira eri abaana bano. Kiba kyakwegayirira naye obanga omukwano gwange oli muntu yeetaba n'abantu b'ensi gy'emikwano gyo y'emboozi z'obeeramu byo bintu by'obeeramu tekyoto nga kino Mukama Katonda baakuwonyinga okubanga weeyawulira ddala ku bantu abo kubanga wano olaze nti ozannya nabo naye ate ekyokubakweka kuba kubeegayirira maaso ga Katonda. Okay, and sometimes okuba nga kituufu ng'oli n'abantu bano otambula nabo okola ki Mukama nagaba beeyawuleko but start praying for what? For them. Aba mwalokoka naye mwasigaza emikwano egyali gibatwala mu bwenzi mukyanyumya ebiboozi bye bimu ekyo babuulira enjiri naawe oddaawo mu kwebuzaabuza naba nga tewali njawulo. So kino kyendooza nti kyakwegayirira eri abaana bano abato myaka gino omulabe sitaani guno omulembe gwe tulimu naye nga bw'okebera mukwano gwe n'olaba nga olina abantu afaanana bati mu bulamu bwo. Bible egamba do not be deceived by the company corrupts good morals. Kwani emibi gitta empisa ennungi naye nga kino kyendooza kyakwegayirira abantu bano bakweke wakubegayirira mu maaso ga Katonda. Mudduka mu nsiko kasubire ekyo nga bwe kituwadde. Angela, praise God brother Stephen, why do I always vomit while praying and after praying? Kotanga osesema sekuloota agambye asesema nga ali mu kusaba oba nga amaze okukola ki okusaba. Kyoto kino mukwano gwange kubeera kusumululwa waliwo biri munda mu gwe Mukama Katonda alina okuba nga akola ki akusumululamu. Most of the times tukonda kitinga deliverance abantu basesema. Okay,
basesema lwaki kubanga obeerawo ebintu by'abalya era ebintu byebakola kikuba kusumulula mukwano gwange tekirina buzibu bwonna so oba osesema sesemera ddala bw'oba osabasabira ddala teweeraliikirira kintu kyonna leka Mukama Katonda akusumulule. Ono ye Lovely Jesus agambye musumba okulota nga osaba oba ng'osabira abantu nga balwadde like ab'emizimu ab'eddogo etc. Then musumba okulota nga when you are urinating not in the bathroom but near the bathroom. And Lovely Jesus agambye okulota nga osabira abantu kiba kitegeeza ki? Ebiseera bisinga kutanga osabira abantu Mukama Katonda bagamba kwegayirira. Sometimes obeera muweereza kisinziira. Obeera muweereza Mukama Katonda nga akulaga ekigenda okubeerawo Mukama agenda kubasumulula abantu nga like akulaga ebigenda okubeerawo mu maaso kubanga ebirooto bikulaga ebigenda okubeerawo mu maaso ebyaliwo oba ebiriwo. Mukama ebazibwe nnyo. So for this one kiyinza okuba nga kyakwegayirira eri abantu ab'enjawulo. Yes. Bw'obanga oli muweereza Mukama Katonda ayinza okuba nga akulaga ngeri agenda okutambulamu ngeri agenda okuba nga aderivalingamu amaso kisinziira mukwano gwange. But kino kiba kiraga kya buweereza generally. Ebintu ebikwatagana ku buweereza kasita oli kintu kyonna nga kikwatagana ku buweereza oddayo eri Yesu. Yesu yayawula abaweereza yabawa emirimu yasalawo we balaga kyebalina okukola kyebalina okufuna byonna byonna yakola ki yasalawo regarding ky'okurinatinga ebisinga kuba kusumululwa ebisinga kuba kwetukuza kweddaabulula kugizibwa bujja kubanga after urinate sikamba bafuka ku buliri edda mukwano gwange after urinate you feel good. Okay, you feel relieved. So kiba kya ku nambe nti akusumululwa but in kwetukuza kama fumulungi basi kwenenya kwetukuza deliverance. So kino nja kitwala bwebanga kiri just west so ebisinga kiba kyakwegayirira bine by'okusabira abantu bavaako emizimu bakyakwegayirira but obanga oli muweereza most of the times nga bwe njogedde Mukama Katonda bakulaga kyabagenda okuba nga akola and sometimes okujjanga ekyobunabbi ekikulaga Mukama Katonda kyabagenda okuba nga akozesa. So teeka amaaso ga Katonda ebintu bino byonna everything will be very clear not kuba jagenda making everything very clear to you but start praying for people, start interceding for people. Tandika okubeera nga weegayirira ku lw'abantu, tandika okubeera nga obasabira ojja kuba nga olaba small nga Mukama Katonda akwadvansinga. Winnie Angel agambye naloota nga nzadde akakere ne kabuuka embwa n'ekalya. Ekyo zaala omwana yazaala akakere mukwano gwe kino kiba kyakusumululwa kino kiba kyakola ki kyakusumululwa mukwano gwange. Yes, kulota nga ozadde akakere nakyogeddeko mu video gye nakola ekwatagana ku kuzaala kulota nga ozadde omwana sokulota nga ozadde ekintu ekitategeerekeka kati nga oluusi ozadde konkome oluusi obadde mu kusaba ddala ng'obadde mu kunoonya Katonda waliwo ekyakusiba n'olota nga ozadde akakere okazadde okuvamu ne kagenda kibeera kyakusumululwa. Wabula ate bw'oba okazadde nga mwana ng'olaba okalabirira Katonda akazadde ne kabuuka ne bakalya olwokuba nga okazadde nga mwana okalabirira these are demonic what these are spirits evil powers kino gibeera myoyo mibi oba olina okuba nga okola ki olwanyisa. And another thing just because owangudde mu kintu ekitegeeza nti oba owangulidde ddala kituufu Mukama Katonda bakulaga nti obuluusi obuwanguzi buli kusaidiyo n'oluusi oba Katonda bakola ki Katonda bakuwangula ddala obuluusi kintu olaba tunoonya na Mukama oba tuli mu kusana kusiba tuli mu kisabira mutango kyose obuluusi most of the times Mukama Katonda bakulaga nti you need to pray for this ota kubanga osumululwa mu ki mu ekyo Mukama yebazibe. Ono babiseko obusinge beti agambye Brother Stephen when we were closing the year, I got a dream that we were from church praying and we find a river, but water was too much. Then there was one man in front of me. When we were crossing the river, I was carrying a baby but not mine. Nenda banga omwana mutadde mu mazzi naye nemmala nemmusitula waggulu awo ne tusala omugga naye neŋŋamba nti gano mutabani wange tagasobola. What does it mean brother? Thank you. Ono nga bamalako omwaka yaloota nga balina omusajja nga basomoka. Okay, be very careful mu kyoto kino nga balina omwana nga bakola ki nga basomoka nga akutte omwana nagezaako okumuteekako mu mazzi n'amugyamu n'amusomosa ne basomoka omugga naye n'agamba gano mutabani wange tagakola ki tagasobola. Abuze ekyoto kino kitegeeza ki? Ekyoto kikulaga mukwano engeri gye wali osomokamu Mukama Katonda nga akusomosa engeri gyagenda okuba nga akusomosaamu omwaka guno. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo engeri gyagenda okuba nga akola ki akusomosaamu. Omusajja gwalabye oyo a man in front of you ayinza okuba Mukama waffe Yesu yabadde akukulembedde yagenda okuba nga akulembera mukwano gwange okuba nga akusomosa okuyisaawo okutwala gy'olina okukola ki okulaga. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Tugende nkono omwana gwe batookutte
n'omusitula waggulu era kye kisigala kye kimu mukwano gwange ogenda kuba ng'ositula Yesu waggulu bw'otyo bw'ogenda kuba ng'osomoka otherwise nga bw'olabye nti nze mutabani wo walabye ogamba nti anegana owange tagakola kitagasobola in other words you can't on your own nga gwe togenda kusobola naye olw'omusajja nakulembedde n'okusitula Yesu mukwano gwange kusitula mu banka ogenda kuba ng'okola ki ogenda kuba ng'osomoka ogenda kuba ng'oyitawo situla Yesu mu bbanga situla obulokozi bwo tambula wamu naye agenda okuba ng'akola ki kyoto kino nnyo kyakusomoka Mukama agenda kuba ng'akusomosa naye ng'otambula naye kagere yakulembedde Najjoba Aneti agambye but me when I had those dreams of giving birth I could not see the babies tono yagamba bwe nalootira ebirooto by'okuzaala abaana nali sibalaba kwano gwange ekyo kibeera mizimu kibeera myoyo mibi these are the evil children betwogerako abaana babi okay naddala ng'obadde toli lubuto obanga obadde lubuto n'ozaala omwana tomulaba manya mukwano gwange gubeera mwoyo gwakufa ogenda okuba kutwala omwana we ali mu lubuto naye bw'obanga just olota ozadde buzaazi bana naye ng'abaana tobalaba kiba kiraga mukwano gwange nti gino gibeera myoyo mibi and most of the times ojja kusanga obuzibu n'okuzaala ojja kusanga obuzibu oluusi oba olina abaana mu buliwo bino ebyana bagamba bino ebyana eby'omwoyo birwanyisa abaana b'omu buliwo bw'olota ng'ozadde ebyana bino eby'omwoyo oluusi oli mu byosi ojja kusanga n'abaana bo bafuna endwadde so toweeza mizimu gino kwabukubi Lovely Jesus agambye praise God brother Stephen nze nalootanga njijjamu olubuto wange nze nalootanga njijjamu olubuto naye bwe nali mu theatre Karabawo omusawo ng'ayambadde ebyambalo nga bya white olwamala n'akwata payipo nga mpanvu n'ajjamu omusaayi mu lubuto kitegeeza ki muba nga waluggyemu olubuto n'otanga oli mu theatre ojjamu olubuto ogwo omusaayi kitegeeza nti waliwo omusaayi guyinza okuba gukyali mu lubuto lwo sigamba nti omusaayi mubuliwo ngamba mu nsi ey'omwoyo abikwano bw'ojjamu olubuto n'otta omwana atalina musango mumpulirize bulungi bw'ojjamu olubuto n'otta omwana atalina musango olowooza nti nno olubuto walugjamu ogwo omusaayi gubeera gukyali munda mu gwe nga guluduma tegubeerawo mu buliwo nti waliyo omusaayi guli munda mu gwe naye nga bw'olaba Katonda bwe yagamba Aberi nti yagamba Kayini nti omusaayi gwa muganda guli mu kunkaabirira imanya mukwano gwange nti omusaayi gubeeramu nga gukaaba ojja sanga abamu tosobola kuddamu kuzaala sanga mufuna complications so abamu olaba nga ozaala ebyana bino eby'omwoyo so omusaayi guno gubakola ki guba gululuma kati oba nga bakutaddemu panvu nga bakugjamu olubuto bakugjamu ki omusaayi kyokubeera nga mukwano gwange Mukama Katonda akupointinga ku kintu ekyo okuba ng'osaba okuba nga weegayirira Katonda okuba nga akusumula eri ogwo omusaayi gutalina ki musango kuba nga agukugiramu ddala mu bulamu obwo so kubanga bijjemu ku lubuto ebirooto bino ebiseera ebisinga bifunibwa abantu bali bajjemu ku mbuto bali bajjemu ki ku mbuto ebirooto nga bineeno okay so abira Mukama naye bali agambye nze naloota nga nzadde omwana kyokka omuntu eyafa n'amunsaba amulereko now bw'olota ng'ozadde omwana omuntu eyafa n'amukusaba amulereko manya mukwano gwange nebeera ataaka enebeera ataaka obanga obadde lubuto n'oloota ekyoto nga kino manya mukwano gwange abafu bamaze okuba nga basuubinga omwana wo omwana aba agenda kufa okay nemyo giba giziza okuba nga gimutwala abafu bava mu nsi y'abafu tebalina kalungi konna ke bakola ki ke baleeta kubanga ensi gye bavaamu ya bufu n'embala ya bufu ekintu kyonna bazze okuba nga bakola ki bakitta mbosobola otamiza ofufuna ekyoto nga kino naye nga kiina kisonga ku mirimu kyogenda okuba nga oderivalinga kyogenda okuba nga okola abafu bagenda kingira bagenda kubitta kati amakulu kutegeera concept yakyo n'omanya kiki kigenda maaso mu bulamu bwange ne mutukuvu ajaba nga akubikula mukwano naye nga manya nti wano waliwo attack either ku lubuto lwo oba ku bikolizo ku bintu by'oli mu kubanga okola odeyo mutukuvu n'omubuuza n'akulaga obuzibu buli noba nga osobola okuba n'olutalo n'owangula yangalo nagambye nze naloota nvuddemu ekisaanyi in my private parts naye nekinziramu speed till now nkiwulira I have prayed and fasted hoping for deliverance doza mulaba ono yaloota nga azadde ekisaanyi kimuvuddemu mu private parts nati nekibuka nekiddamu nekiyingira naye mpaka kati akiwulira ekisaanyi ekyo mu private parts akiwulira mu buliwo nga gyekiri era agamba nti asaba asiba asuubira Katonda okuba nga akola ki amusoma Mukama Katonda akusumulire mukwano gwange nyo sitegere ndabako yanga Don Mukama Katonda akusumulire nenga lino ddogo mukwano gwange nabagamba ebiseera bisinga ebisaanyi bikikira ki eddogo n'eddogo eryakolebwa mukwano gwange kubanga office eyo bagisiba okay kubanga tofumbirwa obanga tozaala ebintu bibiri batera okusibirako office eyo okay
naye ogenda kubanga osoma Mukama ajja kusumulula. An enemy revealed is an enemy defeated. Wandibanga wasabako anosumulwako hafu ate n'onafuwa mu that's why olabanga kyabuka ne kikola ki ne kiyingira. Yesu yatuwoninga n'atugamba nti wagoba omuzimu gumu ne guva mu muntu ne gugenda musenye enkale ne guyita ne gujja ne gukoma okusanga oli mukalu tononya Mukama wasumulwa naye ng'olya obulezi kumu ne guleeta musanvu. Bayibuli egamba obeera wasi n'okusinga bwe wali. Okay, ekyo kigenda tojja kuddamu kusumululwa naye Bayibuli egamba nti ojja kubeera wasi n'okusooka wakola ki watandika. So bw'obanga mukwano gwange Mukama Katonda alina kyakusumuluddemu, don't relax, todda kulirakisinga, juzibwa Omwoyo Mutukuvu. Genda ku ddaala eriddako noonya Katonda ojuzibwe Omwoyo Mutukuvu. Omulaba alimu okujja ng'ate olwedde ennyumba wajeeza enkalu yonna nga n'obuzimuzimu bwonna wabugobye kugamba n'omuguli abugulizi luggi n'ayingira smart ne briefcase ojja kusiba ng'otawaana nnyo. So Mukama Katonda akusumule sister waffe. Nomise Jackie agambye praise God brother Steven, nze naloose nga nzaalisa sister wange nga ndi ne mama wange naye nga ndi ne maani ndoza maamu wange naye si maani maamu we naye yabadde normal delivery nga omwana muwala nga mulungi n'aseka nawo naye ndoza agamba teyakitegedde. Mukama waffe mulungi ebazibwe. So kino kino ekyokuloota ng'ozaalisa naye nakyo nakyogerako ne mbagamba nti okuloota ng'ozaalisa ebiseera bisinga omuntu oyo olina okuba nga omuyambako. Bw'olota ng'ozaalisa omuntu ng'obanga bakuzaalisa baba nga bazaalisa gwe gwe baweetaaga obuyambi mukwano gwange ku kyolina okuba ng'okola ki okolako. Kati sister bw'oba nga alina difficulties Mukama Katonda akulaga nti gwe agenda okuba ng'omuyamba, sometimes okuyita musaala, sometimes okuyita magezi nga omanyi engeri yonna gye tukola ki tuyamba ng'olaba oyambako ozaalisa omuntu waba mugumba weyimiranga weegayirira ku lw'obulamu bwe. So mikwano okomyawo bw'obanga olimpya subscribe okone kati gonakikola ekyo ojja batumisinga video zaffe ziteekayo almost buli lunaku wano ku Chosen. Nkoze video eziwerako ddala ezikwatagana ku birooto bane nja kubasaba beera ng'olaba videos almost buli kaseera ezikwatagana ku birooto osobola nga otegeera ebirooto. Gyonna kuma okulaba ennyingi ojja okuba nga otegeera ebirooto. Ebintu byonna bye mubuuza almost ebisinga byonna nabiddamu dda videos nakola emabega eyo nga njogera ku bintu eby'enjawulo ku birooto eby'enjawulo. Nkono kakomaawo Mukama Katonda banjagalire mbeere bulungi mweraba sigadde brother Steven kwa Chosen Generation. Anyway, bw'obanga bayagala kujoininga group yaffe ya church waliwo enamba mu comment section ne comment esooka enamba eyo toweerezako birooto mukwano gwange nja mu mungi ku namba eyo ojja kuteekako birooto ate oyombe. Mukama yeebazibwe. Weerezako tujja kujoininga WhatsApp group, weerezako njagala kujoininga WhatsApp group oba I want to join kimala then tujja batukuweereza link. Kijja twongera nikola message eno kuweereza link ojoininge group ezo si za birooto ne group tuyigira kuweereza Katonda nefuna omukisa okuba ng'oweereza Mukama. Kubanga oli Saudi oli luddawa ojjagenda okudda mu Uganda ng'olina bw'oli probably osinga n'abantu abamu waleka mu Uganda kuba balowooza nti bw'ogenda eyo ogenda kudda ng'oli wansi nnyo tugenda okudda nga you're better because ffe tubeera mu kanisa almost buli kaseera. So weerezako message tugenda kuba tukugattako. For those who want to help us to kaweefo okuba nga tukuleeta kala Chosen enamba imwe osobola gikozesa kuba contribution yonna gy'okola ki gy'otuwa. Ngenda balekerawo ndowooza ne link awo mu comment wansi w'enamba eyo so kukozesa link eyo nojoininga platform yaffe eya fundraising ettaka lya Chosen. Tukkiriza Katonda kyatugamba okuba nga tuzimba kanisa eno Mukama Katonda kifo kyagenda kikozesa nnyo kuba nga tumuweereza. Kale mikwano mbeere bulungi mweraba.